mu bbanga lyonna eryensi sirabangako nte ng'erinnyidde embuzi naye ate nga Katonda yo teyagiwa magezi gasukkulumye nga ge yawa muntu kwawula kirungi ku kibi. Kakati bw'osoma akantu akolabira ddala nti okufa kiri mu nteekateeka za Katonda, okufa mu ngeri yonna. Kubanga ogenda kunenya yakola bbomu etta abantu 1000 ani yamuwa amagezi agikole nti ye Katonda. Ette baani? Abantu baani? Ba Katonda. Kiki kye ngamba abantu nti bwe mulitegeera nti Katonda azannya emizannyo emirungi n'emibi, ndio mujja okutegeera nti Katonda ye oxygen ate carbon dioxide. Wano waliwo ebintu bye tukonyeeko, buli kibuuzo kye wabuuzizza kyane kya site ngeze nkikonako ku kyoto nkulaze nga tonnaba kumanya na kutegeera kino ekyoto tekigenda kukuyamba. Yensonga lwaki ojja kusanga omusamize ng'alina ennyumba alina yiika emu naye ng'ejjuddeko obusabo. Mbweno ya Mukasa, mbweno ya Muwanga, eno ya Kiwanuka, eri ya Ddungu. Nowebuuza n'emyo nagyo gyafunamu empala nanti buli gumu gulina kubanga gusula waago. Era kati beenyigiriza nti empewo yeenyigiriza nnyo ewulire n'ezitowa nnyo teyagala kuliraana eno. Sheikh Kiti ng'alumba ekisibo ky'Abakatuliki yayogera bulungi. Sheikh Kiti teyali mukyamu mbi yayogera, yali mutuufu. Nebe Sheikh Kiti mu kusiiba kw'ekisiraamu tusiiba ennaku 30. Mu Bukatuliki saaba kakijali tusiiba ennaku 40. Omusiraamu asiiba enjala okuva ku makya paka lwaggulu. Omukatuliki ye buli lunaku yeeriira naye abaako ekintu mu kisiibo ekyo kye yeerekereza. Sijja kulya nsujju naye ng'ekintu ekyo okyerekereza obadde okyagala. Wano njagadde muwulirize. Omukatuliki asiiba kyayagala ennyo n'akyerekereza. Nkuwuliriza. Naye ng'alidde bulungi ekyemisana kye naye ng'engege tagiridde. Oba bamuwadde emmere yonna katogere nga Sheikh Kiti bwe yayogera ne bamuwadde emmere yonna naye ensujju gye bataleese. Naye temumpa. Naye mumpe ejjuuni, mutereka akawogo, mutereka ettooke n'ebirala. Mutuufu Omukatuliki. Ekisibo kye kituufu. N'Omusiraamu asiiba enjala olweggulo n'alya kiro y'emmere namba naye mutuufu kubanga alina okwesasuza ebbanga olunaku lwatalidde. Kakati bw'otunuulira obutuufu bwabwe bonna tewandibadde waalumba mulala, buli omu yandirese munne gy'akola ki gyali nti Omukatuliki beerayo weerese ensujjuyo naawe siiba enjala ddadda akuwo kiro yo deni ne mukusibula kukolya kiro endala nanti nkolaga nedda kati tuli mu kwogera ebintu omuntu wa bulijjo byasobola okutegeera. Export TV to the world. Omulabi wa Export TV natakujuza nkwaniriza olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero wadde eggwanga liddobonkanye, gundi avumye gundi, ate oli akubye gundi, oli alangidde banno obunaku. Nituba ne mukwano gwaffe Kabuladda asazeewo n'agamba nti kakomewo munnange abeeko byatangaaza eggwanga mpola mpola kubanga alabyenga okumanya kugenda kubulaabula mu bantu. Mukulu ne kya president nsanyusa okuddamu okulabako obutoneera. Nange neesimye okubanga Katonda asiimye. Mba omulamu naawe oba omulamu ate tuddemu tusinkane na obadde obuliridde. Era nze sigenda kuwuliriza abantu abo gyabawulira gy'obadde. Zonna ziba nteekateeka za nnyinimu za nnyini nsi gyonna omukyala gwe nabadde njogerako naye. Era nangamba bannange tukyakulaba ku YouTube kwanze munnange gye ndi obaayo mbaayo n'oluusi waliwo lw'obeera awo ng'oli eyo n'okujja obuzi mu bantu okubeera mu bbo n'otwalamuko ebiseera nga tobaliimu si nti nno bubi. Ekibuga kyaffe eky'obutonde kigamba kitya kati? Nekya site etambula egenda mu maaso tukyatunulidde nnyo ensigo ennansi tugenze tugikuŋŋaanya twagala kati kuzimba byagi. Naye ng'abantu bano bakyali mu campaign yomanyi bo balinga guno omuliro guno ogw'essanja ojja nobasulako ekintu basooka ne baaka nnyo then olumaale baba ne baziikira omuntu gumu bakyali mu njogerezaganya nabo babakubulako dda. Kati nekya site nze sizimba kkanisa nti neetaaga okuteekamu ennanga n'okuba n'omuwendo gw'abagobereza abangi abanaleeta ekimu eky'ekkumi nga si kye nnina kulya. N'omusawo babikola tobasiba ku kanisa yokka. Wante ate era ewange era terisabo.
kiyinza okuba mu Nature City kiyinza kuba kyoto kibayita gombolola si gombolola wabula kibayita gombolola ati ebikuyisa omusamiza kati kyoto kyaki mu Nature City ekyo ne musumba ali mu kubongo obutono asobola okugamba nti ewe waliyo ekyoto ekifumba oba kino kyemwekalirira kumwe ekyoto nze no sira kwagala kujuliza abantu mu ebyo bintu byawandiikibwa nayagala nnyo amagezi ag'okubikkulirwa okusinga amasome kuba amasome gano agatuyamba kwenkana na bannaffe nti olina diguli nange njirina so kitegeeza nti kati bwe tuba twogera ffenna kati twogere ng'abadiguli oba aba PhD kati kijja okutwawula awo kujja kuba kutegeera kyokka ate okutegeera akugaba ali atya nnyini nsi era bwe tonenyanga muntu nti oyo tategeera wabula Katonda buli omwamu wabula n'asobola okufuga kyeki kyenkugamba nti tosobola kusanga waka nga waliwo embogo embogo ebeera mu nsiko ate ente n'ebeera ewaka Katonda yakuwa ekyo kyosobola okukola ki nti abamu Katonda babawa amagezi ate mugakozesa bubi mudda mu kwewaana n'okukola ebintu nga tebijja nsa kyekigambo kyenyinza okukozesa yesu okulinga nga tonaba kugendako wali kukyakuleese kusomesa kw'olunaku olwaleero egundi eno sayansi w'ekyoto oyo munayo simutegeera bulungi era ndowooza nti omuntu wasaba okumanya okutegeera akiweebwa nyonnyolako ekyoto ekyo makulu kigenyinya agali mu kyoto ekyo kuba nti abanywa ne maka g'abantu bangi naddala balinamu kasente bateekawo ekyoto awo mujja naye nga si kyakukalirira nnyama si kyakufumbirako naye nga weekiri bubeezaawo bafa kikwonoonanku kale kigazimu kukinyonnyola kati tetusobola kukinyonnyola ne tukimalayo naye ensi oba muze gwempita nsi nyini byonna bulamu nyabingi namalere Allah olulimi ki tutabula nnimi yogera nze bwentegeera lwokka anti olinga agamba nti bonna abalabi oyagala be nga bategeeranga ggwe mulimu bosingako mu ntegeera y'ebintu nawaliyira abakusingako era osobola balabira mu comment section kati bwe nayogera Allah omusiraamu ajja kugamba nange bwe nagamba kabaka bulamu nga n'oli akitegeera agamba oli bw'onoogamba namalira omusoga nga naye agamba ayogedde ekituufu omunalwanda bw'onoogamba buzima nga naye ategeera ddala kati nange ndi mu kifo ekituufu wano nsaana mpulirize ng'oyita bulamu omunalwanda ajja kumuyita buzima oli ajja kuva eri agambe nti ate kati mugambe ayawule Allah ku nnyabingi tagata statement anti yesi nja kumwawulira nga mmubuuza nti Allah wali ogenzeko n'okwatako Allah mu ngalo nti nedda era naawe omuganda nkubuuze nti wali ogenzeko n'okwatako kabaka bulamu mu ngalo nti era dde nenkubuuza gwe omusoga namalire wagendako n'omukwatako mu ngalo nti nedda nti kyonna kitegeeza ki kitegeeza oxygen kale bwe kiba nga kitegeeza oxygen nga bwe bulamu ddala omusiraamu abwagala omulokola abwagala omukatuliki abwagala kati bwe buwangwa obutuufu nti bwo tebuliko kubwagala oba tobwagala tebuliko oba obutegeera oba tobutegeera bo weebuli ku lulwo kubanga ye nyini kuteekateeka nsi yakikola bw'atyo n'akiteekateeka mubeere kyo oba mukitegedde oba temukitegedde ekikulu yakibateereddewo yensonga lwaki nga sinabagenda kutaputa kyoto nga gwe bw'oyagadde nkitapute kansooke tukisimira omusingi kangendeko mu mikwano gyange Kurani entukuvu sigenda soka gyogerako nja kuba tunuzaawo nja kufunayo obudde kati nkomengawooko tugendeko mu kitabo kye bayita maama w'ebitabo Bible omusiraamu kyayita umuli kitaabu bw'onootuuka mu Bible n'osomako mu lubereberye essuula ndowooza ya 6 olunyiriri olw'okutaano simanyi kiriwo bulungi tugendewo ndowooza ffenna naawe alaba osobola okugendawo njagala kubalaga lwaki ensi eringa bwe mugiraba olwaleero ng'omusiraamu avuma atali musiraamu omukatuliki alumba oli omusamize n'alumba musamize munne ensi n'ebeeramu okulwanagana nti ono omusiyazi n'otunuulira ensi erimu abasajja abategeevu abakugu abalina PhD abatuula okusalirawo ensi ng'eggwanga lya Amerika nga litudde n'eggwanga erya Iran eri lituulako abasajja abakugu nga talina PhD tatuula ku mmeeza y'abaminisita ne ba cabinet ministers tajuuza bitabo
boba toyina PhD tosobola kutola ku cabinet ministers oba ba state ministers nene babanga amagezi ge balina agava mu PhD gabalagira kwata bomu ogenda okube ekibuga kyoli nono okube ekibuga kyono okube bali abali wali nawe okuba abali wano era bwe tumala okusoma essula eno tujekkaanya mugenda kutegeera lwaki abaana bamwe bajja bakuba nnyo empisa ezibatta mugenda kutegeera lwaki ensi erina ekitongole eky'ebyobulamu naye ng'ate ekitongole nga tekinnajja okufa kwali kutono okusinga kuno naye bino byonna nga tewali gwe tugenda kunenya ngaki nga muntu tukizaayo ku Katonda njagala kulaba muntu kyo yagenda okuyibira mu maaso ga nnyinimu amunenye era amubuuze nti sebo Katonda lwaki otutta ate tandike ntya kati ntegerekese ojja kubulwa kale essula eyo egamba bweti essula ya 5 mbagambe luberebere 6 essula ya 5 egamba Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubikwereere bulijjo Mukama ye yennyini ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola sijja kunyiigira nakulaga nti abawandiika ebyawandiikibwa ebyo kituufu baali bantu baali bantu naye okubikkulirwa tekukoma ate banne Katonda nakati akyabikkulira abantu igwe omuntu andaba Katonda yakuwa obusobozi obusinga ku birala byonna ebitonde bwa mulundi ogwo oyawule ekirungi ku kibi ekyo si ekibi ate kyetwakola kiddamu omuntu Katonda kye yakuwa ekyenkizo ku bitonde ng'embwa embizi ente n'ebirala kwe kubanga ayagala oyawule ekirungi ku kibi kakati gwe omuntu andaba lowooza bw'obanga osobola olina obusobozi obukera ku makya ng'oli musajja ku bakazi boolaba mu nsi abangi gwe n'osalawo ofuna akasabbuuni nga weemazisa ekyo kimu n'otunuulira akabina ka musajja munno ku bakazi be tutenda nti bangi byonna bye byate babbuutu omuntu mmotoka nedda mwogere bitu no tewali kuzingako tukyogere okusiyaga weekuli muba osomesa mulimu n'abaana abato nabo bategere nti waliyo okusiyaga kyekyomwana ye musajja n'akozesa musajja munne ye lwaki omwana aba abiraba kati maama bimutaputire kubanga obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kwe kutaputira omwana ono ategedde yensi ku buwemufu bweriko kino kyenjogedde kyekisinga ebiwemu bibalabirako ddala nebibalaba n'amaaso so kati twogera ku kusiyaga ng'ekyokulabirako ng'omusajja mu byonna byeyegombye ku musajja yatunuulidde akabina ke nga kyamuwendo nnyo naye nga Katonda ye kyeyagayagala okuwa nti oyawule ekirungi ku kitali mu bbanga lyonna eryensi sirabangako nte ng'erinnyidde embuzi naye ate nga Katonda yo teyagiwa magezi gasukkulumye nga ge yawa muntu kwawula kirungi ku kibi kakati bw'osoma akantu akolabira ddala nti okufa kiri mu nteekateeka za Katonda okufa mu ngeri yonna kubanga ogenda kunenya yakola bomu etta abantu 1000 ani yamuwa amagezi agikole nti ye Katonda ette baani abantu baani ba Katonda kyeki kyeŋŋamba abantu nti bwe mulitegeera nti Katonda azannya emizannyo emirungi n'emibi ndio mujja okutegeera nti Katonda ye oxygen ate carbon dioxide anti okukkiriza kwammwe sikuyinaako buzibu mwamuli bakkiriza what is Satan is the opposite of God. No, it's not opposite. It is the spiritual being which is oppositioning God. Nyinza kitaputa ntya Satani mu Luganda kinyinza okukinyonnyola ye ndowooza omuntu gyafuna ng'omuntu neemulaga ekibi ng'ekirungi ate neemulaga ekirungi ng'ekibi. Satani si entity kulwayo nti aina wali fala kulita naye ekyo kyo tekiriyo naye nkugambye Satan mwe kyamuyita Satan simply means that kibanga kirowoozo gwe kulowooza nti ekibi kirungi ate n'okulaba ekibi ng'ekirungi.
kitegedde gwe n'obeeraawo nganza okuba n'obuwumbi bwange 6 gwobongo bukugamba kati sooka omuyiiyo omulumbe kinumira ddala kakati Katonda kyakola era Katonda akibeeramu kati abantu wano njagala bino ebintu tubijjemu nnyo ekyejo n'okwagala gundi yayogedde enjiri byatusanyusiza nnyo tugende naffe tweyiiye tulye tugira abaana bange mbaweerere masomero agagundi bajja kusoma bwe kimala okusoma kubanga ssente wabbanzibe mu banaku omwana agenda lwala kansa taddangulu ono gwe mumaze okuweerera mu ssente ze mwanyaga bino bye mbagamba mu bitunuulire ne bonaabanga gwe totegedde nnyini nsi lwaki mu nsi yakuteekamu na biki by'olina kukola obusente ojja kugenda ne bonaogenda n'obukola mu Amerika ng'okola wano ojja kubufuna omale nabwo emyaka 10 n'emeka tuddemu tukwogereko nti sebo yalinako kuki yalinako kasente naye mumulaba bwakola ki era nnyini nsi ate bwe yambikulirirako ku kantu ako kannyumira nnyo ng'alaga nti omuntu kyalina okukola eggwandaba naawe munywanyi gwendi naawe omuntu kyolina okukola ne bwokeera ku makya nakugamba mbe ku bintu byosobola okufuna nga obyekanze bwekanze wano kwe kubanga oli ku nsi okuba ku nsi weekanga kyekange okuba omugagga oweekanga kyekange nga batugamba nze nava ku zero nga nepa oweekanga kyekange kubanga osobola okukola emyaka 4 oli najja n'akola omwezi gumu n'aba n'ebintu by'otulabangako so okukola okugaggawala kwekangibwa weekangibwa ate n'okwavuwala kwekangibwa bwekwangibwa ngaziweddewo byonna ebyo bifaanagana n'okuzaalibwa n'oweekanga ng'ozaaliddwa ate n'okufa ne bw'olwala tosobola kumanya nti nkyofa yadde olusi tugamba waayi olumbe lumutadde wansi lumusoddewo luluddewo naye tetumanyidde exactly lwakola ki lwagenda kukutuka kati ate ne wabali bannaffe bana batuba ekyekango twayisiŋŋanyiza tulese wano Dani mulese wano nti omusajja tasusa accident wali naakulabye saaba kaki akabenje kakoze olwale lwennyini omusajja wali nayiba wafalese omwana we nga mulwadde ewaka ye n'agenda ku kyaki abadde ava ku kyaki makalune kamusimba mu lubuto naagira ye abolukuto simama mutwala mu ddwaliro tatuusa kutusa kyokka ne gwalesa nga mulwadde waka akyali mulamu kakati wano bambi ensi we nyini nsi ye wenyini we yagibuliza si we yabuliranga ensi wabula ye yennyini kati ekyawandiikibwa ekyo njagadde kyo nkibagireyo kiyambeko kuba naffe abakkiriza mu byawandiikibwa ntegerekeka tulina abantu nga bobo oba tomusomedde ekyawandiikibwa tazuukuka kati mbadde nina obusobozi obukinnyonnyola nga sibaddeeko wendifaalinga n'ebitabo bingi wadde puluufu bajja kitegeera so kitegeeza ki nti Katonda yatta yagaba ate yajjawo gwe tegeera statement ezo zokka gwe wooli otegeere nti leero oli bubi enkya ogenda bba bulungi oba leero oli bulungi enkya oli bubi naye okuba obulungi bwo Katonda nabagamba alinga mateeka gansi obutamanya tteeka tekikuggisaako musango ne Katonda obutategeera nti ye yennyini byonna tekikusonyiisa ne baba kuyitaani newe mbassa mumanya ate yanyumirwa nnyo kubanga tebalina mukusomesa era Katonda teweetaaga kumumanya nnyo na kumunoonya nnyo gwe tuula ewuwo tunuulira ebikwetoolodde okuva wooli okuviira ddala ku muntu gw'oli naye ti ndi neddaani nina omutwalo gumu mu waleti naye nga bwe nkutunuulira enjala nze nnuma naye ate nga ndabanga naawe gweruma tugende ffenna omutwalo tugukole ki tugugabane bwemanga okugenda gye ndaga ngera linyawo kaboda kasatu tulyeko akakaaga lyekikomando kya 10 ne kasoda ka 10 nange nsigaze mwezi kola ki ezintuusa so si kugamba kankanyige nalya nzeka nenkola ki twawukana wano bulungi fenanga jale tulumanga bino byonna butego nyini nsi bwatutega nga tetunagenda ku byamawanga nti bali balwanagana na bali simanye eddiini yabutega mbugenderevu ababubuuka babubuuke gwanaategeera nti n'omusiraamu muntu akozesa oxygen nga gwe n'omusamize tewajja kubaawo okuyomba emmere gy'olya gwe omusamize erimwa mu ttaka n'omulokole ya mu ttaka n'omusiraamu ya mu ttaka amazzi gage mwena ge mukozesa omuliro gwonna gwe mukozesa byonna bye mukozesa tekuli kyammwe byonna bibye ate nammwe yegwammwe kuba yali mu tuli omuntu ogwo muye
tuli empewo etya bino bisigadde byakubuzaabuza abantu naye abikola mugenderevu ng'ayagala mubizuule lwaki tayolamu bano ababibo kale ffe n'atuleka abamanyi anti era ye babi ate ye balungi kakati tulina kulwana kutegeera tusooke tufune okumanya nga tetunnategeera okumanya kugenda kutuleetera okwefumiitiriza omanye bwakatonda abantu bo balowooza nti kiri awo kintu kitono si kitono si kigazi nnyo ng'abasamizi ate bwe bakirambulula nti katonda anti kabaka atudde eri kakati waliwo baminisita simanya waliwo biki n'olambululira ddala ng'omuntu olaba ali kuteekateeka muntu afunze engeri gy'anaafuulamu bizinensi nti gw'ojja kugambe nti gw'otuddeko kiwanuka gw'otuddeko muwanga gw'otuddeko alagire ddala nti waliwo enjawulo ennene ennyo nti era bw'onaaba kumuwanga odde ku gundi obusamizi obwaleero bufaanagana n'obulokole nti butendekebwa butendeke abasamizi b'olubaluno katesita bakayijjawo akagamba nti ono aliko kino oli aliko kiri kale ate kyo kirikooko kinako ka percentage akalungi kwosobola okwesigamako nti nze okuwuliriza omusamize n'okuwuliriza omulokola atannalokoka mpulirizamu sokoleke omusamize statement yo gikubye omulokola tanaba kulokoka yaliwa era mbuuza gwandaba gwe omulokola ndaba olirokoka ddi oba onaalokoka ate nga mulokole walokoka pozikeekyo kati waddamu nti yennalokoka anti omuntu nga omulokole yalokoka afaanagana ne Ssaalongo yazaala abalongo nga bwe kiri nga bwakikola nga ddala Ssaalongo ng'ebikolwa bya Ssaalongo entambula ya Ssaalongo enjogera ya Ssaalongo enneeyisa ya Ssaalongo endya ya Ssaalongo n'ebirala Ssaalongo aba n'entambula y'enjawulo ku yaffe bino byonna njagala kati olwaleero mbe ngaakuwa ennyanjula ya topic ze tugenda okwogerako nga tulambululira ki abantu mbadde nkulaga nti nze okuwuliriza omulokole atannalokoka mpuliriza omulokole atambulira mu nnono ya kirokole obulokole tebulina nnono yaabwo tebulina nnono yaabwo omulokole eyalokoka ffe tusobola okumulaba era naye asobola okwetegeera nti nze ni mulokole yalokoka nga naye alina banne bajungulula n'agamba naye kati omulokole tannalokoka bw'obanga ddala omulokole oyo ne ku Sande ye agamba tajja kukola naye ng'ate alina bizinesi bakasitoma abajja okulya ewuwe alina restaurant naye nga tafumba mmere aba tannalokoka kubanga nnyini nsi akuwadde omukisa akuguwadde kakati ogenda kusaba okufuna eki ate mbadde manyo yaba yalokoka nti okitegedde kulwa Kristo ate yagenda nage kakati tusagala tugende nayo nnyo kuba tujja kubanga abakayana ku Yesu na biki nti onayisa essaala ye agiyisa mu Yesu Kristo nono agiyisa mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono agiyisa Mama Maria kakati bw'oba oli mulokole nga gw'ogiyisa obutereevu n'ogitwala ku Katonda n'omusaba nono asooka okugiyisa ewa Yesu wabaawo ki enjawulo bw'oba osobola okutuuka ku Museveni ekikuyise wa muhoozi kiki ojja kugenda n'omutokako nga musajja watwala gyamukubye kakati gw'osuubire nti anaateeka byosabye anaabiteeka mu nkola mukadde ako kosuubiriramu anaatuusa ojidde mu budde bwe okitegedde kati ate tetumanyi ddi lwanywa naddi lwatanywa kuba kiyinza omukubako olwo n'akeera oba nga yagusuzeemu busuzi katugenda ogamba kamukeere ku 3 otegeera byenkugamba kakati lwaki tetusuusa butereevu essaala zino erinnyini byonna kubanga ne Kristo naye wuwe bwabanga Maama Maria ne Yosefu bazaala omwana tetufudde eyo oba bamuzaala batya oba tebeegatta naye yazaalibwa n'abeerako mu nsozi ze yasanga nga weeziri nga zaateekebwateekebwa n'asiibako mu bulamu obwo obubwe n'asiibako ne ku njala nga naffe bwe tulina okusiiba
yagera na kudubiri yasibira nze bwembeera gye mbadde buli ekitambula ku nsi nkiraba mbadde ndabakoko ku lutalo lwa Sheikh Kiti nga alumba ekisibo ky'Abakatoliki yayogera bulungi Sheikh Kiti teyali mukyamu mbi yali mutuufu nebe Sheikh Kiti mu kusiiba kw'ekisiraamu tusiiba ennaku 30 mu Bukatoliki Saba kakijali tusibe ennaku 40 omusiraamu asiba enjala okuva ku makya paka lwaggulu Omukatoliki ye buli lunaku yeeriira naye abaako ekintu mu kisibo ekyo kye yeerekereza embadde kikola ku bakadde n'abana sijja kulya nsujju naye ng'ekintu ekyo okyerekereza obadde okyagala wano njagadde muwulirize Omukatoliki asiiba kyayagala ennyo n'akyerekereza nkuwuliriza naye ng'alidde bulungi ekyemisana kye naye ng'engege tagiridde oba bamuwadde emmere yonna katogere nga Sheikh Kiti bwe yayogera ne bamuwadde emmere yonna naye ensujju gye bataleese naye temumpa naye mumpe ejjuuni mutereka akawogo mutereka ettooke n'ebirala mutuufu Omukatoliki ekisibo kye kituufu n'omusiraamu asiiba enjala olweggulo n'alya kiro y'emmere namba naye mutuufu kubanga alina okwesasuza ebbanga olunaku lwatalidde kakati bw'otunuulira obutuufu bwabwe bonna tewandibadde waalumba mulala buli omu yandirese munne gyakola ki gyali nti Omukatoliki beerayo werese ensujjuuyo naawe siiba enjala ddadda akuwo kiroyo deni noye mukusibulukuka olya kiro endala nanti nkolaga nedda tuli mu kwogera ebintu omuntu wa bulijjo byasobola okutegeera n'obutaleekaanira mu baana ba generation nto okitegedde faza kibi naye bwasituka ate yanukule bwatyo faza kibi naye ayanukulira Obukatoliki obutali jajjawe bwatateekako mukono nga bubaawo ne Sheikh Kiti ayombera Obusiraamu jajjawe bwataliko jajjawe basukka mukaaga wa mabega naye kiki ekyaliwo emabega w'ebyo byonna yennyini byonna bazibe eddiini bwe ziriza nnyini nsi mutuule mugambe lwaki yaziteekawo obusamizi nabwo okufuuka eddiini mutegeere lwaki kyova olaba bajja kulwana paka ku ssaawa esembayo okitegedde nanyini byonna yakiinamu omukono ojja kulaba nga ensomesa amamafiina gyasomesa mwami Kasiko Mutaasa sijakola ki ani awo mulala mwami Jjumba sijaasomesa mwami Ndugwa Kabona Ndugwa sijakola ki kati ate Ssaabakaaki yajje nga sijaasomesa naye asomesa mu nsomesa ye abantu abo bonna mubawulirize abantu bemulaba ku mikutu nga basomesa ne bwe basomesa ku Yesu bonna baba basomesa bituufu amazima gajja na kutegeera ate okutegeera Katonda yakugaba era gwe bonaaba otuddewo ojja kuwuliriza nti ono ayogera mazima naate onabwira kituufu sokoleke gwebanga mpita ayita nensanga musumba ki nensanga musumba kangu ng'asomesa ku kimu eky'ekkumi n'okukiwa mba nsikulinga neza nensanga musumba lw'omukyala ng'agamba togeza n'okuwaayo mu kanisa era olesa example nungi infact katukikoleko katono ekimu eky'ekkumi olw'ekyo ky'olina twogera ku kimu ky'ekkumi edda ekyaliwo okuva edda nga ne ssente tezinnajja okay olwaleero omukoze ekkanisa pastor w'omushana akugambye ekimu eky'ekkumi nti ne bw'oba okireese nga maama we mulwadde sooka otwende sooka ogenda oyambe nnyoko kubanga okutwala nnyoko ensambya ku ddwaliro okumwadimitinga nga weetaaga emitwalo 2 bw'oba tozirina tebajja mukwatako wadde okitegedde kakati okutta sente ate ozitwalidde omulya mmere munno musumba kubanga ye musumba kangu yayagala kimu ekyaki eky'ekkumi alaaninga bizinensi ze ntegerekeka kati abantu abo bonna baali batuufu naye ate mu bituufu mulimu ate ekituufu ekiriraana ku mazima ne tugamba byonna bibi naye bibi bisiŋŋana nti okusula n'afuluuta n'okusula n'afuuwa onaasula n'ani ntegerekeka nti akiri bampaafuluuta kubanga sina gazimba ki oba oli n'agamba nze nange ototunkuba bubi oba nsuze na bonna naye nga ekimu kye tuyita ekimu eky'ekkumi mmwe abantu abakulu nammwe abato nga mwefumitiriza nga mwalabako ku bazadde bammwe mabega ekimu eky'ekkumi kiweebwa nnyini kyo
kiweebwa nnyinizi. Tewaliwo muntu akiikirira Katonda ati tebakubuuza kati mu bibye nnyinizi sente azikozesa ki? Oyogedde bulungi. Awo era weewaavu ensi n'etabukanga bwe mugiraba. Ebya Mukama temubimuwa, muddira ebya Mukama ne mubiwa Kaisaali. Omusajja yakyogera teyali musiru, yali mutuufu nti ebya Mukama mubiwaani Mukama. Muwe ebbanga lye mutamanyi. Nakugamba ensinga eteekebwateekebwa obutonzi bwe baateekawo obutonde. Obutonde ne buteekawo obuwangwa. Obuwangwa ne buteekawo enneeyisa y'ebyo ebyatondebwa kye tuyita kalica. Nti omukazi yeebaka na musajja. Okitegedde kiviira ddala waggulu kyekifuula Katonda nti mulongo ye Ssaabalongo yennyini nti ye ali mu bibiri, ali mu birabika n'ebitalabika. Kati yatategeera nti waliyo amaanyi agamulaba nti nga ye tagalaba. Oyo naye muleka alina waakyali. N'oyo ategeera nti waliwo ebyatondebwa nga byo bye bisobola okunnyamba, yasobola okutegeera nti waliyo omuti gwe bayita nkizo nga gukola ebyenkizo, ng'era bw'ogutema n'ogutwala ku kyoto gukola ebyenkizo eri ggwe. Nti waliyo omuti gwe bayita byogere nga gujja kwogeza omusajja gy'ali ng'omulaba gumuleese wano. Nti waliyo omuti gwe tuyita omuguluma. Omuntu ng'afubutuka n'ava China najja ne twogerera wano ku kyoto n'amala n'agenda nga just ago maanyi gali awo nga mugerera ku kintu nga munyumya mu lulimi olw'emyoyo nga munyumya. Kati ani muzimu? Kati oyise muno omujjemu omwoyo gyali n'ogula. Tosobola kumati no wagumujjemu. Yatamanya. Munyumya era bw'abanga aliko obuyinza amanya. Ate era bw'obanga oli mwebafu era tomanya. Okitegedde bw'obanga oli mwebafu ntitwagala okujja tunyumize. Kati pulaani yammwe eri etyawo ne Abe. Tati tupulaaninga byonna obyogera. Ndiyo kanfubutuka obyogera buli kimu n'okyogera ne tumala ne tukuta n'okola ki n'enzirayo kubanga tutaddeko omuti gwe bayita omuguluma, tutaddeko nkizo ne tuteekako ne byogere yebanga enjogeza. Tetwetaaga ku kyoto kusalirako musaayi. Bino byendaba kati omusawo najja ku mukutu n'agamba nze ntunda ejjembe era nze ejjembe ndiwanga bwenti ne bwenti ne bweti. Naye ng'omuntu bw'atuula wansi omuntu omunnyonnyole omugambe nti Katonda y'entaana. Nga bw'olaba entaana bwe yakula mu sheepu nti Katonda ye yoyo nti ye muzimu gwe yekisiikirize nti teri muntu atakirina nti yaani nti tokirina mama otakirina buli omu akirina nti yeyo omuntu omuziku gwe atambula naawe. Kabonero kalaga nti obwa Katonda obulina era oli muki era oli mulamu. Oyo gw'olabanga akuzungirako ali munda mu ggwe naye ate ekifaananyi akiteeka bweru. Nkubuliriza bulungi. Njagala bino mbinnyonnyolere mu bulamu gwe bwa bulijjo bw'okola ki bw'olaba ekisiikirize ye ggwe wenzira wekidda wozira wodda. Kati bannaffe bali we tumuyita kalondoozi nti akulondola gwe ne bw'oba ogenda kunnimba oli tajja kunnimba oyo alondoola kuba ojja kuŋŋamba nedda oyo omwala saamwebakako nze nsiko ono mubuuze kyali kitya nti yamwebakako n'amukozesa emirundi emeka. Kati gwe kino kyawuzingi kyo sina kyenkyagaza. Yes owulira byenjogera obiwulira. Njagala nnyo omuntu nga ne bw'oba okutegeerako kale tekunnaba kusituka ate si weefumiitirize. Ekyo kimu Katonda ensonda emu. Ensonda ey'okubiri nti ye musambwa. Omusambwa kyeki nti ye magezi mu ggwe agategeera nti ngenda ku seeti leero ku ssaawa 4 era n'obanga obalantize ne ssaawa mmeka n'omanya nti nina kunaaba ku 3 n'omanya nti togenda kutambula ng'oli bukunya olina oteekako engoye oteekemu engatto n'otuuka wano n'oggulawo oluggi n'omanya nti ngenda ne kufulu manya n'ekisumuluzo kyogulewo. Kati bw'oba ojja gwe kennyini otuddemu era obuyinza buli nti ate era gwe ejjembe lituddemu ggwe nti okusumulula ekisumuluzo kufulu ag'amaanyi g'okozesa tejjembe mu muntu. Kino njagala abantu bakitegeere, njagala tukinnyonnyolere mu muntu mwasobola okutegeera nti omuntu ojjudde bw'otyo ojjudde ng'olina ekisiikirize bwe kikuvaamu naawe toliiwo gwe muzimu mu ggwe oba ye muntu omuzimu ggwe ye kalondoozi yakulondoola. Okitegedde? Kakati ne nkugamba omusambwa mu ggwe ge magezi g'okozesa ebintu n'omanya nti engatto tebagitweka ku kitanda kugyebakamu
ojjamu engatto n'ogiteeka wansi n'otasulana mu mpale ng'omusipi ogunywezeza n'ogusumulula ne weebaka n'omanya nti kati ebbugu mulingi kaneebika essuuka oba empewo nnyingi kaneebikke bulangiti kyokka amaanyi g'okozesa okusika bulangiti eryo lyejjembe muggwe ge maanyi era amaanyi ge gayamba naye amaanyi okuyamba nga waliwo amagezi kitegeeza omusambwa weeguli ejjembe weeriri okulaga omuntu ajjudde kati bikyali bisatu ebulayo kimu ekikola entaana amagombe otegere nti ne bw'oba oli Venezuela bajja kuteekerawo ensonda nnya mu buwangwa obuli obw'olubereberye obw'okuziika era ndikulaga ne mu banaffe abayindi lwaki yo bwokya ntegerekese iya so wali otegeddewo bw'oba osindika kankubuuze bw'oba osindikira omuntu ssente ku Airtel onyiga ki kodi ng'ogenda kusindika onyiga ntandikira ku 100 gwembulira bw'onyiga ng'ogenda kusindika ssente nyiga star 100 hash nebita kale katugende onyize star 185 hash Airtel ogenze ku MTN onyiga star 165 hash katuli mu nkole nkadde kati yadde babigatta olabye ekikuleetera okwawula nti eno MTN eno Airtel aga amagezi muye musambwa muggwe era ge magezi agakuleeta gwe okubanga oyawula ekirungi ku kibi oba n'oyawula amazima ku kituufu kakati ofuuka ddi omulongo okubanga ojjudde nti naawe oli mulongo kwe kubanga gwe omuntu igwe andaba igwe ekikufuula omulongo one kwe kubanga mu bulamu bwo olina okusanga ku birungi n'ebibi olina okusanga akaseera akamangu n'akaseera akazibu bw'osanga akazibu tekitegeeza nti ataawo nti obulamu bukono waliwo eyakuloze tovola baffeno mu buwangwa teriyo bandoga naye ate mu nnono waliyo bandoga gundi yansiranya ati nja kubuuza nzogi bojje wange nombuuza bakuloze bakoze eki nti oli yaleeta akati n'akasola mu bizinesi yange sikyakola nti okuva saba kakiro yajja n'ateekera wali akati tebasikyatunda yansimbira eddagala nerigoba abantu tebakola ki tebajja abantu abo okubanga tebajja kiba kituufu nti waliwo eddagala lyebateekawo naye gwali omuti gwani gwa mutonzi olaba yennyini nti bwazanyira abantu ku mutwe ate nakuwa amagezi okulaba nga abantu tebakyajja nakugamba ogenda ofune gwe weebuuzaako era bona ge bagamba gende wagundi agire bajje basimeyo oba tuyiwewo amazzi ebintu ebyo bifiiremu obuyinza obwo bukole ki akozesezza omuntu okuleeta kino ate y'omu n'akozesa omuntu okugjawo kino kati gwe kiki olina okuba nakyo kino obutakubaako bwongo ng'obuwawudde ng'okozesa akagolo ekiwanga n'okyoza nkuzayo ensonga lwaki nti okuteekawo nekyasite namala kutunuulira bintu nga bifudde nnyo era nze siina puresha mu byenkola nziramu ekibuuzo kyewabuuziza nga twakatandika nti abantu reaction yaabwe ereetya nti reaction twetaaga abo abatono ensi Uganda yokka okubeeramu abantu abategedde newe baba 10 kimala ye ensi Uganda nefugibwa mukulembeze nga yategeera obulamu butambula kyogamba nti ono ali mutukyankalanya ate nga nawe yakutuma kwegamba ali mukutubalansingira nakagaali bwaye ye yaleeta Museveni singa yaleeta mwagala kubaawo teyandimuse y'omu aleese Kyagulanyi kati kumu ababiri ku Museveni ne Kyagulanyi mutuule wansi mwefumitirize buli omu gyakola ki sigamye nti mwegatte kuba yalina ensonga lwaki tayagala mwegatte era bw'ali yagala mwegatte mulyegatta naye nono Kyagulanyi alabyeko nyini nsibe yagatta n'oli biki ebyavaamu ntegeerekeka kakati eyaleeta Museveni ye yaleeta Bobi Wine Museveni bamwagala nnyo nze saaliwo balingamba Buganda Kyagulanyi mwerabiddeko ne mwewagirira n'okumwewagirira ng'omuntu nga ngamba oba oli mulungi oba si mulungi naye ono ndaba yewe emyaka gyange gwe nsobola okwagala ne tutambuza ensi yayinza okuntegeera newankubadde nga
buli muntu alina okulaba ebyobufuzi mu ngeri ye naye ate nabyo twabitegeera nti nyini byera yeye kyobola batosobola kunsanga nga mbigenzeemu direct nti ogenze kulaale ngenze kulaale kubanga oli alemeddwa okutegeera obwongo bugenda mugamba bonna abali awo mubakuba amasaso bamakasuke muti ya gasi naye bakasuka muti ya gasi bantu neweebuuza naye singa bamumukuba anaawulira ati kakati ensi bweba efugibwa omuntu nga tasobola naye kwefumiitiriziza ku bubi oli mu ekyo kyakoze kati yensi etali mu bantu kyovola bantu tojja kutusanga ku katuuti ka byabufuzi nga tulina byetuvumirira bo bakola ebyo balabanga byebateekeddwa okukola naye bwe tulifuulibwa tuliraba ate ensi bwerikola ki ensi bweriba era olwaliro okukakasa omuntu nti bannange Dani abula bubuzi tafa ali muje yali munze kizibu nnyo naye bwendireeta topic eyo nenkubuuza nti nnyoko yafa leero oli Bungereza olikola oli mu America yondabira oli Netherlands ondaba naye weebaka n'oloota nnyoko ng'omulaba mulina we muli naye nga yafa ne bwe bagenda mu ntaana nkakasa magumba naye olwaliro omuloota n'omulabira ddala nga bwe yakola ki naye nga n'okumuloota tumaze genda kusumulula ntaana kukkayo naye oli eyo nedda tosobola kuloota ky'otoolabako akira oluta ky'oyimagininga waliwo tondagamba nagwe naloose naye wamudescribingira amanya gamba alinga akira oloota ekintu oloota ekintu ekyo kikuzaayo eri wansi mu buwangwa bwammwe nti ensi erina tambulira ku kikazi nakisajja kintu nenambi ekintu kyazze nekinkozesa omukazi yagamba kyabadde kisajja yeebase yaggaddewo nekiyita wansi nekimwambala nekimwebakako n'atuuka ne ku ntikko omusajja naye nakugamba naye ekintu kyazze nga kikazi nekimukola ki kati gulina kusooka kutegeera kintu kyekyo ngokwebuuza kuyingirawo era mukwebuuza kuno nga tonnabagenda wa pasita kukuteekako butto oyo gwe babametta mu mitwe nga tonnabagenda wa mulaguzi kukwata obwo bubaddi bwonna bwe bakola sooka otuule wansi omutwe gwo ogambe naye kyabadde ki kyavuddewa era solution egenda kuba etya bannange mwebuuze temupapa abantu ogenda kugwa ku muntu ng'ensi yamuzitowako yamulemerera muve ku basaabakaki abasobola okwekkusa ng'ate tebafunye embuto ngeno ngamba egyebiri gyennina gimmala nja kugitugulako omuzigo nteeke mu ttooke lyange ettooke nditema mu nnimiro yange muwogo mujja mu nnimiro yange tomufuuyidde n'erimira byange sirwana na nsi seegoba nayo kubanga nsi tosobola kumuwangula yennyini bukodyo yaliwo nga tonnabaawo so ntegerekeka wano waliwo ebintu byetukonyeeko buli kibuuzo kyewabuuzizza kyanne kya site ngenze nkikoonako ku kyoto nkulaze nga tonnaba kumanya na kutegeera kino ekyoto tekigenda kukuyamba yensonga lwaki ojja kusangawo omusamize ng'alina ennyumba alina yiika emu naye ng'ejjuddeko obusabo mbweno ya Mukasa mbweno ya Muwanga eno ya Kiwanuka eri ya Ddungu noweebuuza n'emyo nagyo gyafunamu empala nanti buli gumu gulina kubanga gusula waago era kati beenyigiriza nti empewo yeenyigiriza nnyo ewulire neezitowa nnyo teyagala kuliraana eno it's a matter of anti obuzibu bano batukozesa bano ensobi teri muntu akukozesa nsobi ensobi ogikola gwogiyagadde ogikola kati gwe oyina ebikutawaanya n'ogende omuntu agomanyi yakuwa byonna nga bijjudde mu gwe kati tugenda okukola mutuule wansi genda ozimba akasisira bwe kati ozimbe ne bwe kati osanga abantu ng'ayina ensi bagamba kuzimba nzimba wano ku mukutu guno nafunako omukyala maama munange simu sikyalina nambayo sijja kwogera mannyago mukyala oyo yali alina poloti nga tennaggwayo ng'ebulako ndowooza zaali miliyoni emu n'emitwalo 8 nga zezibulaya gikutula sente nazimalayo ne akafuko nenkateekamu ebitooke kubanga sikusanzijja wange wooliddira wonna oba sikyo ddamu onoonyeeko kuba oba gwe namba yange ogirina ddamu onoonyeeko ku namba yange ya 0743 24 39 87 oli Bungereza so nti abantu babbiddwa abantu banyagiddwa nange ayogera nammwe siri mutukuvu siri mutukuvu kubanga mu bintu byenkakasa nti byo bikyansumbuwa okwegomba abakazi kiganira okubeera omutukuvu
kina we kigaanira naye nze nkyegumba ebirala byonna nsobola okubifuga ng'ebyenfuna siwankawanka sirina naye ate siwankawanka wendi Katonda bw'akyayagadde nkoleki embeere naye ntunuulira ono omukyala ne ŋŋamba naye singa abadde wange ntya kale ntya n'okubakola ki ninamu ensonyi okubatuukira kiri ekyensa kidda okitegeera weerowoozaako so obutuukirivu sibulina ti ndi mutukuvu nnyo kuba nange ndi mulya mmere naye at least ko nange ntunuulira abababba ne saagala kubalumba paka muli ezuulira gwe tunuulira nga wegeraageranya abo tuba exposing ensi bategeera anti kati kankubuulire nabo bannyinimu kati gwalaba Katonda akuwa bubi kisa n'ogwa ku mutu anti ekisa kyaki yekisa wawulirako nti ekisa kigabye omukazi ng'agenda kuzaala kisa kya Mukama bakiyita kisooba anti kyekyo ekikuleetera okuzaala kyokka noba nnyoko yakuzaalisa kisa ate gwe ku nsi banno tobalamuza kisa toliimu yadde akasaasira yadde omufira n'omutunza ne poloti n'omutunza byonna byalina gwe ogaziye wona azimba ekkanisa n'okukola faamu n'ebirala nina gwe bandaga wali bamutunza emmotoka ze nga abimutunza nga makutereereza mpewo n'amutunza emmotoka nga 2 oba 3 n'amwebasa ewuwe sibanga webakirire lubaale n'amulinda paka mali yaggwawo buli kimu kyaggwawo n'adda ku zira kati nnyini nsi yamusasulamu ekyo mu butafumiitiriza na bukupapa nabawa amateeka ga nnyini nsi obugumiikiriza lyeteeka erisooka naye mbagamba liina akabonero round about naye kugamba ava Entebbe bw'oba ogenda kujja oyambuke ng'ogenda kwambuka bwambusodde Makindi oli waddembe okujja era bw'ova bwoti totemera wano weetoolola bwoti n'oyita ku kidde Mutundwe n'oyita ne ku kidde eri kituuka ku kibuga eri Katwe n'oddamu n'obanga akiiba era oli waddembe okubeerawo ne weetoolola n'ozibya olunaku nga bw'okubira akasimu saaba kaki nti kati nkwata wako gano okyanoonya wodda ate wali akugobawo okay kakati take your time ng'ofumiitiriza abamu bye twogera si bye tuba okitegeera so kikakatako omuntu kumusemberera oba kulwawo nga okola interaction naye tomalaga papira muntu n'omwesiga waliwo lw'osobola nze waliwo omuntu yateeka ku simu emitwalo 2 naye agenda oteeka emitwalo 2 ku simu nga aliwo kyali wanga ayinamu mukazi ali mu ddwaliro anoonya 8 era oyo yaziteekako n'ezisindikira oli kati ono nankubira nazinoonya luvannyuma nazimwana mu biwaguwagu ne wabawo n'omulala yampa emitwalo 8 nakati ye sinaba nakuzifuna zimu naye ng'oli wiringi okoze mulimu kati nze era nkigamba nnyo abantu wemba mu kuzimba nekya site ne bwe ziba nusu 2 bwe mmanya nti zino zigenda zindeetera akatunda empigi ng'omwana wa booda asabulanga akolaki ng'alumbirawo naye seesigama ku bukumpanya nga mbikola kubanga kyozimbira what goes around comes around bwe tokozesa bukujjukujju nabubbi kutuukiriza oba kwejjamu toweekulaakulanya oba towefuuka wanjawulo mu byanfuna nga wakozesa bukumpanya na buli ake funayo gwe akadde otule wansi ogambe kale sente zino nabadde sisobola kuba zazze mu ngeri gyesaategedde sisobola kate kuzigoba kuba sente uzironze ate oteeke ku kizinda lwa ku rediyo nti bannange wali wasudde obukadde ebina nyini nsi akoze eki naye ozijje ku muntu omulimbi nti onaamuwa kino akiri omuntu mugambe nti agenda kuwona alusaazi omuyengeresera aleme kuwona ate siti Katonda agambe waye yakuwa tewawonye buwonyi naye nange newuzeeko okugambe nti owayinza ogwange gwakuwa ddagala naye okuwonya kwani kwa Katonda ate sina omuntu afunamu engeri gyakolaki naye ogenda kubba leero kyogamba gwogenda kubba emyaka 5 obbe emyaka 10 kyekiriyo omuganda kyakugamba nti alumaaluma ensubi lubadde aki n'oluma olukaawa n'oluma olukolaki olukaawa so mu bibuuzo byo mubaddemu mboze twogedde mubaddemu ebintu byetukoonyeeko abantu bebeetaga okumanya mu bulambulo nga tetunnatuuka ku kyoto ekimu ekyo-10 wabuuziza ekibuuzo nti ekimu ekyo-10 Katonda sente agenda zikozesa ki ekyo kyantawaanya nnyo kakati gw'ogenda zikozesa ki nga takulinga
kyenkubuuza ngata akuveemu tulaba oba sente ziriyo n'abanazo kakati osobola ofuna ansa omulabi omwami ono abuuza nti Katonda gwe ŋŋamba nti oyina saaluuni gw'olina saaluuni abantu bazze 10 buli omu mutwalo ye mitwalo 10 ekimu ekye10 guba mmeka si mutwalo guba mutwalo gwe kwatako omutwalo gumu ogwa sente genda ewuwo mu nju nakugamba Katonda ye nnamba emu atakola ki atagattwa ye nnamba mwenda etagattwako teri muwendo gusinga mwenda buki bunene kakati teeka ekyenyi wansi mu ssaawa omwenda ogw'emisana oba ogw'ekiro nga bw'oteeka wansi bw'oti n'oggumira mugambe taata ntadde ekyenyi wansi nga nkwebaza olwaba abantu ababo be watonda n'oteeka ku nsi abazze ewange ne bampagira mu saaluuni taata nasiimye era okusiima kwange amakula gano nga kuwadde nga kuleetedde siima nga tadde wano bw'oba olina woyagala nga teeka watali wano taata nsaba okindage anti gwe eri kabaka osiima busiimi ye gwe kabaka w'abakabaka mpa obubaka ku ki kye nnina okukola kakati mu bigambo byange awo okusamira kuliwa mpuliranga gwali mu kutondawo enzikiriza sinzikiriza tuli ku buwangwa obutuufu nti ekimu ekye10 mukiddize nnyini kyo yani tomulaba naye akulaba bwe butonde bwe nagambye buteekawo obutonde buli butonzi bwateekawo obutonde butaddewo obuwangwa bitambulira mu kyeyini kati komanda gw'osaba kubanga bano abantu babe nze okujja nze saaba kaakyo okugamba nti nkuwa eddagala simanya erikola ki erireeta bakasitoma naye nga bakasitoma baboggolero bakwata bubi emmere ofumba ekaaye munnyo tosobola nakujja tebayinza kujja okitegedde gwe tegeera nnyinibo era obayige nti gwolina kuba muyonjo ku mmereyo oteekamu obulungo obulungi akacere kateekemu kabudalasini mu bafumbi bwe muli awo mu aka area gwe kale gwe emmere yebe nga yanjawulo ku y'abalala kwe kutegeera n'okumanya awo saka kugenda kujjawo mpaka sikaba customer tewetaaga kale mulimu abantu Katonda be yakiwa nga kyo kitone nga yabawo okutegeera okusinga ku balala mu buyinza obwo nga nsobola okuzuula ate gwe nga tosobola kukola ki naye nkuzuula nti mutudde mu bwasse wamala bwema mutudde mu bwasse wamala oba mwe mutudde mu bwalubowa mugenda kukola mutya okitegedde nti eggwe ne mu lulyo lwammwe mugende mufune omutuba omuti banange muwulirize omuti gw'omutuba genda guteme mu budde bwe buti temako ettabi genda ku kabanja kako ka poloti simbawo omuti ogwo kakati okusimba omuti gwani kwa mutonzi ndatugana songa wagula tugamba abeera wana tetufunayo n'enkuba mu muti ogwo nga gukuze tugifuna neguleeta enkuba teguleeta ekisiikirize gukireeta mirembe myerezi kakati omuti ogwo bwe gukula nobanga ojjanga ofukamira kaawo ng'akuwadde ennambiko kikyamu agenda otuule mu muti gwange era guyinza obbanga gukyali muto nakugamba nakugambye nze okutegeera obwa Katonda tegeera bikwetoolodde otegeere lwaki watondebwanga mu nsi mulimu embuzi lwaki mulimu enkoko ate mu nkoko zino lwaki zirimu langi ez'enjawulo lwaki mu nte mulimu emmyufu ey'amayembe amanene etali amayembe enzirugavu ng'erina ebbala eryeru mu kyenyi bwe bityo gwe kasito nga tondaba nakulowooza ku bwa Katonda buli okutegeera ekinene sooka otegeere ebikwetoolodde ng'otandikira ku muliraano awo neiba kyabwewusa era kyabutamanya n'osuula akawunga nga neiba wali ye n'abaana be baagala bakalye ng'olya nsu naye abaana be n'amawulu bagalya naye tebagalaba akiri bo bakugambe maama gwe omwana wange talya mawulu ate naawe neiba singa neiba wakuleetera eggolu abaana bo balirye nga naye tolina busobozi buli etuusaako teweetondowaza mwebaze toteekawo mbeera nti maama mwe mwamala naye naffe era nammwe mulikya nammwe nemugikola ki gwe akolimye omaliriza era osigadde bwotyo okitegeera so olufumitiriza ogambe watuukidde okumpa eggolu tabadde mutabufu wa muntu okitegeeza alabye nga eggolu lino lyandibaamu omugaso eri nze kiringa weze kumpa kamotoka kotambuzaako kampi kube nojja kumpa nempyennemu okumaintaininga kati mpaako kawulidde mbadde ate osobola nokampa nenkusaba n'amafuta ag'okukavugiza nakugamba munange webala kamotoka kampadde naye era n'amafuta ag'emyezi 2 egikola ki egisooka nga bwenjiri bayiribanda bubulamu bwebunakola ki otusomeseza bingi olunaku lwaleero naye waliwo ku nteekateeka enjawulo ku nekya site eyo tuyinayo olunaku
lwa World Earth Day naku z'omwezi 22 era Uganda yegasse ku nsi yonna okukola kalanga ako nakakola kamaze emyezi 2 abali ku mukutu bakawulira mbeera wangaze sinagiwulira abangoberera ku mukutu gwange ogwa TikTok ogwa Nature City Africa nkakasa nti kabatuukako dda obuicha abantu muyina okumanya lwaki baddiza ettaka lwaki lemu ku lunaku tugenda kukola kiki ennyingi World Earth Day tugenda kulaga abantu baddiza batya ensi kyekyo itamu ekimu ekyo10 omuzungu kyagamba how to appreciate the earth ettaka kwe wakola ka business kasaluniko kwe kali akamotoka koline yakakuwa kokabugira na buli kimu kyolina okiyina kuki kutaka kuno gwolulyo muova abantu bonna abazze bafa bali wano abamuntu abakabala kabadde tubasimbako netki n'amatoke babaze emmere kakati olina okuddiza kyekiringa okubeera wano nga ndi ne Dani omulokole bw'obeera awo n'omuntu n'akugamba nti togenda ku malalo ga kitaawo bannyoko nti ogwo muzimu nti oyo sitaani omuntu oyo muddukeko nga tannaba kufa singa obeera n'omuntu ng'akuliraanye n'akugamba nti togenda ku malalo ga nnyoko oyo sitaani dukawo mangu nga naye tannafa kubanga kitegeeza naye waafa sitaani kitegeeza ffenna abali mu nsi tuli ba sitaani kubanga abaatuzaala baakola ki baafa olwaleero bwe tunaatunuulira bagalirewo galire abasooka okuzuula telescope abakola microscope bayoza omwo abakola lenzi bayoza omwo bye baakola baafa kale basitaani naye ate basitaani bye baakola naffe kwe tuli kwe tweyagalira ye kamera muntu nuza mulenzi basitaani so olabira ddala omuntu ng'alina keera ku makya ategeere alowooze nga n'abawandiika Bayibuli bafuka dda basitaani nga nabo bafuka basitaani naye ng'ate ali ku katuuti bafa dda ku kyabasitaani kwatudde kwayogerera n'emmotoka zaavuga azivugira ku Bayibuli gy'atassaako yadde omuki so World Earth Day lunaku olw'okuddiza ettaka bwe njogera ku ttaka njogera ku nsi ensi etudde ku ki ku ttaka kuno nsi yennyini byonna ebibyo kuno kwe yabizingira ozaala abaana nga bafa ne bagendayo lwaki ababo be bafa buli motoka gy'ogula ekola accident oba neeyaka lwaki kimanyi ennyimba ezo ezibula ne balunoonya ne lubula lwaki omuntu alina olumbe naye tetutegeereka lufubutukawa lujja kiro emisana egukya naaba mulamu ekira asula bubi asula awunnuna asula alogotana kati omuntu n'akutaputira oyo yali mujjawe n'aleeta eddogo nerikola bweriti eddogo yaleeta kinti kaali kati ne bateekawo n'obuwunga bwa gundi n'abisiba mu kaveera akaddugavu n'ateekawo mbu yasala enkoko eyaani eyannyini nsi n'ateekamu eddagala n'amusiba olulimi emisango mu kooti ne bimutabukako ntegerekeka mpulira bulungi so tuve mu kukola obukoze ng'ebikujjuko nze omukolo gugenda beera ku jjinja lye bayita lukenge ejjinja lukenge ndowooza geegamu ku mayinja mu East Africa wano liriweeri mweriri muno mu nsi lirina mukyagweeyo geegamu ku mayinja ameekusifumu agakolamuuko ku bintu nga bagenzi era balina enjawulo era kizibu okugenda nga weetutteyo nga gwolowoozezza wabula wabaawo era oluusi embeera omuntu neyekanga bwekanze nga atuuse kyova olaba saate kakonze kikomera buli omu jangu buli omugenda nteekako ekikomera nkole ki nze nti anti waliwo agenda okunkuba amasasa nkole kyanzi teŋŋendewa ewooyo eyantonda full stop so tugenda kuddiza ensi gweolina kumanya nze wa saaluuni ensi njiddizaaki nze ng'omulimu gwange gwa busirikale ndi w'amagye ngenda kuddizaaki ettaka training ogikolera okwo kwewewalulira otegera obuyinza obuli n'amasasi bagakola muki mu birungo ebitudde mu ttaka n'ebirala kati gwe bona ategeera oyo oyo n'omuddiza obulamu bugenda kukola ki ngenda kukikola okutandika nga 22 okuddira ddala mu maaso tesigenda kwa lunaku lumu tesigenda bakya lunaku lumu jasi luli lunaku mu Uganda sirumanyifu nnyo naye ensi ezaalutegera zo zirukola naddala Buwarabu yeerukola nnyo ne bakwata sukaali olinakwata omuceere nagenda n'aguyiwa eyo muttaka n'aguyiwa buyiyi ku ttale
namugamba taata nze ndi musuubuzi omucere guno gwe nsuubulira gwe tunda weebale kuddizaako guno ogwo owekyo kintu kirina mu Basudani teri gye kitali twalinako abakitegeera ne wano weekiri buli wamu weekiri mu nsi naye tekitegerekeka nnyo kati nze kuyambako okwo muntu kumuggula bwongo baba aweya n'okwongera okubalaga nti nature is under attack nabagamba nti ensi bagiteeka mu glyphosate tulina endwadde 47 nga ziva ku ttaka kyolya kyoba kyonywa kyoba omuntu anywedde walagi n'anywedde amazzi bwe bamala dakiika 3 olaba nti onanywedde walagi onanywedde mazzi ow'amazzi asituka kugenda kufuuyisa owawalagi asituka kuzina mazina nga tewalina ngoma kyolya kyoba kyonywa kyokolaki kati tetwerimba nnyo nti kubanga badokita ebbanga lyonna nze mbuuziza wano badokita mwe bali mujjanja era nze sibavvoolera sibanyooma naye bakulu ampiikira okusi mu middo n'emiti gye tulina bamukola mu muti ki oba mu muddo ki kiriza gaana eddagala limulaba mu famasi liva mu miti ebikoola ku miti ekikuta ku muti n'emirandira ku muti liva mu middo egy'enjawulo liva mu biwuka liva mu byennyanja n'ettaka erimu liva mu ttaka lyennyini ddala era nze nabagamba teri kivumula mu nsi kusinga ttaka era nsanze okusomozebwa abantu bawano tebalina bugumiikiriza omuntu bakusajja bakugambye nti obulwadde buli it's a chronic disease nti bwatwala akadde okwezuula kati n'okubujjawo kirina okutwalayo akaseera naye omuntu yawulira ayagala mu nnaku 2 obulwadde bubalumidde emyaka abonye mu nnaku 2 so njagala mubeere n'ebintu eby'amazima muleme kuba na bituufu mbeera n'amazima g'otegeera olwaleero nina endwadde zengenze nga nkakasa omugongo n'ekirwadde kijja ne kikkawo ne wansi w'omugongo ekyo kigenda kubafuula abalema kibadde kyekyo banaffe bo bali bangirengeri bakitaputamu bagita sciatic nerve eyo ojja n'olumbibwa wano mu mugongo n'owulira nga tosobola kola ki era bw'oba okawetamu kale tandika kusannyalaza so immediately nga kakajja tolinda kulemala kubanga bali abasajja bo bategeera kye balina okukola nabagamba biwona byonna nedda byonna biwona naye kati abo bwe ennaku zino mbabaddemu nnyo kuba nfunye gundi zaabwe nnyingi ate nyinisi naye nannyamba nenfuna emiddo ogenda kuba ng'obakolako naye mu bigambo byange kyenjagadde musooke mulowoozeeko nnyo nti teri ddagala liri mu famasi nga teriva mu muti kati gwe okujja ku lunaku lwa World Earth Day okumanya ne bona abeewuwo President okujja omuntu yeetaagisa ki okujja yeetaaga kubanga mwetegerefu okujja kyokka tewali simanga mbu ate mbu nsasula omuwendo gw'ensimbi bwe guti bw'oba oyagadde osobola okumpa mu kutegeka kubanga kati bwe munajja nga kivudde mu kwagala kwe mulimu atajja kujja naye nga ate ayagadde omanyi nze sirina muntu gwenkakakola kintu mutima gwe kitakoze eki ebintu bya nnyini nsi aleeta ababikola kati toddaawo okugamba bantu alina akakadde akampe nakuwa mulimu nti kaleete nate bw'oba olina okola ki obanga okalina nga kivudde mu kwagala kwe oli wadde era nze munaye natandika eyo nekya site ng'abantu eddagala nayagalanga nabba wali abuwa era yali agendayo naye ntuuka ekiseera nagabako okeddagala nga nze okuliteekateeka nalikozesa obukadde obusukka mwana ne liggwawo ngenda okutunula mu kisitoowa nga kikalu konze nedda kati abantu bajja kubaawo akantu kakola ki kale kati tunaawa abakozi nze nno munnange neemazisa mu byenfuna nenekkusa neŋŋamba so ako ka financial masturbation nkalina okitegedde so siruvubana nnyo naye bw'oba ompadde ate nsiima tuliddemu ku nnaku z'omwezi okuva nga 22 luliba lwakusatu okuva nga 22 bannaffe babagamba basamize nti tebakola nobabuuza nti nsonga ki bagaana okukola kati omuntu ekintu kimusimbye ku olwo nti afe kubanga ennono yammwe bwe bagamba Export TV to the world.